Tosobwekiddako ku AC Media UG. Destiny swapping can start from birth by your parents themselves with unknowingly. They can swap your destiny unknowingly. Nwakuita sematalo. Nga mkazi watu twene toso wanakulwana wadde lutalo. Tebakulabye mu wadde fighting thing. Nino kugamba oli sematalo. No lutalo olutya. So genda kubanga obusero gwa muntalo ng'okaba, gwa muntalo okaba. Kubanga lunyali oyo n'okuva mu ntalo naye ate your character is sweet. So abantu bajja kubanga buli wala chaos ate nga gwe gy'oyagala okubeera. Kiringa nga bangi kumwe ogamba sagala musajja nkuba naye nga bokaba datinga. Because some names, some of you they have given you names whereby of people who have been in traumatized what? Relationships. Obo kitegera kati tusegezeeko abaana bafeondia. Nola bwo mwana tafumbirwa. Naye ngerinnya lyewamuwa. Sengawe nete yafumba. Sengawe nabukalu nete yafumbirwa. Kyokoma nawe nake nomutuma nabukalu nga neda mutagenda kufumbirwa. Saita erinnya na limeri choose. No, because kyabagenda obeera. Nabimesa n'erinnya limvaako. Toli feeling ngo wali feeling. That is so ditya. That is Yamanya. Then that will could be the problem. Guys, no. Let me go. My dad might be the problem. Era ebintu ebimu bigenda okutuukako. Nga because you're supposed to be suffering. Oyina kigwa kikola. Oba oyina abazadde bo be bakikola n'ofuuka nti muzadde wayinza okujja maka g'abaana ne batasoma n'osoma n'ofuuka dokita naye n'otafuna mirimu kubanga maama wayina bye yakola abaana baabali baleme fuuka ba dokita ate bo ne bagenda ne bakola ne business ne bakola gwe n'oba dokita nga tolina wadde n'ekikumi naye nga gwe bakuwa obudde nga bole tebaba na obudde tebabamanyi na bamanya bangi mu nsi gye muli nga muyina maybe step sisters muyina cousins basenga it's a big problem. Kati bantu abali eyo mwenna mwe bana abantu mwine okwewala mbulamu bwammwe ekyo kanchi bagambe you have to be very careful how you deal with these people. Some of these positions nange nzirina abasookera ddala banange you guys be very careful of people who like your people you date. Omuntu yenna ayagala ennyo omuntu gw'odatinga beera careful naye. Newaba mukwano gwe newaba muzadde we olina okuba careful. Bw'aba mama omwana omanyi amwagala nnyo mutabani we tokkiriza mama we kukyala wamwe nga waddugala. Why wouldn't you clean nga you know that he loves his son clean? Be careful like tomala gatagala ogende wa mutabani we oli omanyi omwana wa amwagala ogenda tandike kunyumya bintu bya kisiro wa mama w'omwana. Be careful. Togenda ganga kunyumiza nazaalawo mutabani wange mwezi ye kyekimuli kye ye life ye ogenda kutta nazaalawo. Learn to deal with that. Toina genda te kumugamba. That's what I'm telling you. Be careful with people who love. Ne waba sister we nga amwagala nnyo ne waba mukwano gwe ne waba because people who love people you love, that is called competition. So you have to know your position. N'omanya nti oli maama we n'okkiriza position n'omulaba nga amuleze nga tolina na bujja. Notafuna bujja. Yes, kati ekyo nkugamba you have to be careful. You have a problem nti woyagala nnyo mama oyagala nnyo mutabani we ate gwe omukyala osobola okufuna obujja. You have to be careful. Nga tonna kukomitinga ku mulenzi bw'atyo sooka weebuuze ono omulenzi nakkiriza omugabana ne maama we. Ne waba alina best friend nga mukazi oba musajja nakkiriza omugabana ne bakwano be. So that ne waba ali bakwano be wakikkiriza. Be careful with someone who is loved. Who loves you, someone you're with. Be very careful with people, brothers to your dads. Be very careful to sisters to your dads for women. Abawala, mubere very careful ku baganda batata bammwe. Abaana abawala, mubere very careful ku baganda babatata bammwe. Me, I have brothers. And I'm a singer, but I cannot talk for every one of my sisters because if my sisters, some of them can hurt me, what will they do to our little ones? Oshitegira kati go sister wo mumanyi sister we yali akozeko ekintu how will you trust your sister with your brother's child? Kyenkugamba wabanga sister yali ankozeko ekintu ng'onawo mumanyi kuva buto mumanyi kati lwaki oba omwesigana abaana bo oba n'abaana bamulama abalala kimwesigana abaana bo mwena oyo omuntu nga mumanyi empisa ze abaana ab'obuwala mbaddamu mubeere very careful ne basenga abammwe when it comes to destiny swapping. Abaana ab'obuwala edda baatugamba nga nekiba kitegeeza ku pretendinga mbu sengawo omwagala you have to pretend. Bwekiba kitegeeza kufukamira sengawo you have to kneel down. Bw'omanyi sengawo ayagala nnyo ebitiibwa bimuwe. Bw'oba omanyi sengawo alina by'ayagala omanyi tobisobola ebimuwa mu avoiding. Temuvuma basenga abamu abaana ab'obuwala.
at least mwe ignoring. Be very careful with the people who share the prime DNA you own. Omuntu ate agabana DNA ne kitaawo. Ngati nawe muyina gene ye muyina party yemwe yo makati. That means that is the 43% of your dad. That is the side of your dad enkazi ate gwe gyoli. Okitegeera? Olina ba very careful munange temubayisa bubi. Waba ine entondo mu avoiding as much as you can. Bobo mumanya anyiga mu avoiding ate namwe abana balenza abali eyo temwetuma manyaga abasenga bamwe nga temubasabye. That is destiny swapping. Nkiddemu ekyo musawo. Okwetuma erinnya yasenga tomalaga tuuma linnya yasenga omuntu yenno bano gwe n'olyetuma n'oliwo omwana wo nga tomusabye. You people, you're losing your luck with doing these silly things. For example, nzadde omwana oba omusajja anzaddemu omwana oli oyagala linnya lya muganda we because neddira nyonyi yange kati ngamba ani Brian weddira ki njovu linnya lye kiriri sente za so omwami wange watali yegomba dituma mutabani we bwemba musazeewo lituma mutabani we tulina kusaba mulina okukola omukolo ne mugenda ewaani kaŋŋambe baagala kumuwa linnya lyange ne bagamba njagala muwa linnya lyani kaŋŋambe ng'eriryo ne bagala muwa linnya lyeryokwe balina okwesitula oyo omuntu akuyita senga alina okwesitula n'ajja ewo n'atuula n'akugamba senga wange omulungi nzadde omwana oba brajula aba brother wo yaba azadde kale mwana we erinnya alina okujja wa brother we alina okujja bw'aba mwana wa mukika alina okujja as long as oli senga in that kika nga natwala linnya lyo balina okujja ewaka ffe waffe weno mu Buganda bali so bright. They didn't do these things because they were stupid. It's because every time you name someone their name, you're doing destiny swap. Omuntu waba mulamu n'akola lukyo gye nkoze omwana we agenda lwala. Lukyo gye genda okukola leero. Tetugenda okukola nze njikola all the time. Era mulaba abaana mwe nga balwala nga temwasaba baba amannya gammwe. Make your visits. Bajja sigala nga balwala because me I do my ritual every month. Sagala abantu besiba ku maanyi gange nga tebansabye. Because it takes time to baby anybody. So you have to take that responsibility and do it right. So sagala muntu ansenganzise bateke bannalubula bangi mu nsi nenga simanyi be bakola. I need to know and help them, guide them, because obo mwadde linnya lyange kigeza genda path zange agenda bona nganze nzikiriza mu warning okutuma omwana erinnya tekikomaawo tekisobola kiringanga okugamba nti mbwezaala omwana mu ddwaliro kikomaawo kati what of wali abazadde abatutuma amanya for example nze nabulime Esther nga bantuma musenga wange eyafa ekyo kiba kitya tekyakomawo era senga wuye yafa baba kubulamu waba ina abaana bakuyita maama era wasikira gwe maama waabwe emirimu gyeyongerayo senga waba teyakutraininga tosobola kumaamira abaana be kubanga ogenda balabako kati anti kyekizibu kati abaana be okitegeera tosobola kukola dio era ebintu ebimu bijja kwesiba mu bulamu obwo kubanga omuntu gwe wasikira tomumanyi tomusomyeko ate tomutegeera era olina okubuuza taata wo buli kiseera omugambe naye taata mbulira kusenga nabulime yali atya yaani oba ebijja ebijja ebiri nzikiriza ngende enkola ki mulimeko oba alinayo omwana we nzikiriza omwana we mukyalireko because your life will tie up agamanya gemugenda mukula nogamba njagadde erinnya lya Nasanga oli wanjovu kandi muwe kwanga senga Nasanga namulaba nga yasoma nnyo my dear omwana ojo agenda okusoma n'emirimu gye gigenda okukoma okudduka until omunagende wa Nasanga nemufukamira wali ne mugamba senga Nasanga oli okimanyi twakuwaayo omwana n'agamba yaani mumpe ku kaddembereko naye mmutegeere ayinza n'okuddamu n'abagamba erinnya muli muggyeko si yeye si yenze kubanga mayinza okuwa omwana erinnya lyo nga tobbanga nako naye wewe omwana lwasuze ewuwo buli kimu ne kibula era obagamba oba wooningirawo eno train gye muliko nfu mubuukeemu omwana bwe mugenda mwettira mwekka. Some people are having sudden deaths because of your names you have. Bakuwadde erinnya omuntu alina kufa omuntu ali awo alina obuzibu bw'alinnya nga likutambuza bamu erinnya kuba bebi liza n'okukula emyokwebaka n'abamu kumwe you can't sleep ekiro ogugumuka nali bagambye ebirooto byolina okulota okumanya nti erinnya lyofu naye tokankyerekereze for today tukyogereko olulala kubanga waliwo ebirooto byoloota because the name you have is misplaced bifu nti bataata baffe nga ffe
abalinga bamanyi ebyobuwangwa abatata bamwe temanyi ebyabuwangwa batata baffe abaliwo nga bamanyi ebyobuwangwa bweyalanga galanga okuwa omwana erinnya ly'omuntu obanga yafa yasulanga ne mu kyalo ku malaalo g'oyo omuntu ne bakola n'omukolo ne banywa n'omwenge ne baleeta n'emmwanyi bakole eŋŋanda amugamba owaaye senga wange wafa naye erinnya lyo ndikola ki njagala ddi wa mwana nze ebitono byonze byanyumiranga bimpere kuki ku mwana oba osabye ne bw'ojjanga nze n'ojja n'oŋŋamba Julie bannange byokola mu nsi by'amaanyi ate oli wanjovu nzikiriza omwana wange muwe erinnya lyo nange nzikiriza oli nalubula nange gwe tata wange bye yawaayo sibimanyi nange nzikiriza neerowooze nkiwa obudde mbuze nalubula munnange owaayi tuweeyo erinnya kumbe no watulisigazi kyasalawo sinze era wenzijja negamba nedda maybe something has happened maybe I feel it's not right for me to have competition then wenzikiriza maybe I'm ready to kulera naye omutali ready kulera mumusibako erinnya ali eritagana kumanya by'abaana omwana wa buli kiseera abeera ayiringa ali lost omwana ga mami I don't feel like I should be in the world I feel like I'm in the wrong place I'm in the wrong body. You know why kids are saying those things? Mwabambaza engoye zitali zawe because mweyagaliza. But to me what I think nti abazadde b'ennaku zino bagayaliridde nnyo ebintu abaana nti wa mutunuulira bw'ato ng'ayigira ebitalo zayi nawe yabikopye tafaayo nnyo kumanya lwaki ayogedde bw'atyo lwaki kiri bwe kityo. That is a problem. Nze gye ndabanga challenge mu bazadde b'ennaku zino nti oli wakola ekyo omwana wakola ekyo abaana b'ennaku zino bonoonese bannange tofaayo kumanya kintu kitandikiddewa ekintu kiri kitya nobeera ku ssomero ng'omwana we yakuba abaana bonna okubamalawo tokubanga ku mwana yenna naye lwakuba walaba muganda wa bbaawo nga bamuyita Nasanga kakazi kalungi koogera bulungi mu bantu naye nga kakuba babba waako that's why she was single. Kati gwe n'omwana ono gamba nange namwana Nasanga bere nga mugezi nga muki omwana we ajja kutandika kuba bantu nga yakazaalibwa ajja nakutandika kuba babongo olaba boozadde because erinnya ly'omuwadde fu abantu mulya mulingo goma manyanja omwana njala mutuma Binirade ne Osama omwana njagala mutuma so meaning okutuma abaana wano mu Buganda oba we say mu African society because kati tuli mu preaching right now nti kyali badde kikulu ne weebuuza mwana omutuma ki linnya ki oli jewa lwaki oli mutuumi era biki byoyagala omwana w'abeere exactly kyali badde kirungi noonyereza ku bantu abalina amannya bwe gatyo bali batya bali bebani ogenda mutuma eri mwana wo Juliet agenda kukaba mukwano agenda kufa mukwano onyereza keri erinnya omwana oli ali ready okusitula omukwano n'abatamwagala abaagale anti yasoma akatabo Romeo and Juliet ne story wagitegeera kino mukyala yafa nti Juliet yafa mukwano ekyo kimanyi anti bote babimanyi bo bafa the sweet thing kati ndiwo balabula banange mulekerawo okukozesa ebintu n'amaaso weegomba erinnya Esther olimanyi Esther kyeyitegeeza wakyo Bible ayituma Esther sawa tokubye nnyo Esther olimanyi omukyala gwe bayita Esther omwana we asobola omusitula mu mubiri gwe Esther eri mu Bible omwana we asobola okusitula Esther mu mubiri gwe simanyi oyo omukyala wa Proverbs Esther mumumanyi fali balala nnyo exactly omwana muwe erinnya nga nawe osose n'olaba n'ogamba ono Juliet mumanyi ne banaakakuba ne banaakajja sigala nga bakimira amazzi naye omwana we alina obusungu olyoka omutume Juliet abantu bamunyiize abatuge kubanga ye erinnya nga y'ekikula kye kya bukoowu ate erinnya ly'omuwadde lya mukwano kati expectinga buli omu omwagala agaana omwagala wakutta waloga yakikola ngaawo gwe bakakwata ennaku ezo oba era bavuga taxi weyabayinga buli muwala gwalaba nga yawuli ayagala mutuga erinnya lyalina liri beautiful Romeo oba what Ambrose Andre naye nga Andre mwamuwanga talina kuba Andre alina kuba linnya ddala limuyambeko okumanya nti ndi mutemu naye si gye ndimu si yakutemula oba kyemwagala wali eri nti destiny swapping wotuma omwana erinnya omuyambyeko nga maama okumuswitchingira destiny erinnya lina lyowo omwana we ye destiny gy'oyagala owe agendemu so oba omuwayasengawo nga yali mulogo omwana we atandika oluga teweewuunya kuloga bebanotwa ku social media nga oba omwana we oli awo wamuwa mb'oli wanjovu oyagala muwa nalubula bw'atandika okukwambala bumini ng'obwange tokaaba kashi ngenda kunoonyako tokaaba bw'atandika okwambala bumini tokaaba bw'atandika okunyumyanyumya nnyo tokaaba bw'ayagalayagala nnyo abantu tokaaba so because you chose that you could advise parents okuddayo kyetuddako butyo destiny swapping can start from birth by your parents themselves with unknowingly they can swap your destiny unknowingly bakuyita sematalo
nga mukazi watu twene tosobola nakulwana wadde lutalo tebakulabye mu wadde fighting thing ninda kugamba olisema n'olutalo olutya so genda kubanga obusero gwa muntalo ng'okaba ogwa muntalo okaba kubanga lunyali oyo n'okuva mu ntalo naye ate gwe character is sweet so abantu bajja kubanga buli wolaba chaos ate nga gwe gy'oyagala okubeera kiringa nga bangi kummwe ogamba sagala musajja nkuba naye nga bokaba odatinga because some names some of you they have given you names whereby of people who have been in traumatized what relationships obo kitegera kati tusegezeeko abaana baffe ndi nolaba omwana tafumbirwa naye ng'erinnya lyewamuwa senga we nete yafumba senga we nabukalu nete yafumbirwa kyokoma nawe nake nomutuma nabukalu nga nera mutagenda kufumbirwa time erinnya nabimiri kyusa no because kyabagenda obeera nabuli mesa n'erinnya limvaako toli feeling oli feeling ntandise odditya Yamanya. Then now we could be that problem. Guys, no. Let me go. That might not be the problem. Let me give you a second thing. That may not be the problem. Let me give you a second thing. Because even birth, nga we never gamba, we have different portals whereby people can use spiritually okutuukako. Yeah. Na ziba nyonyola zona sigenda ziddamu dde ku videos afenda onda enkadde olabe. Ku S-Media Uganda videos zibeerayo nga mpamvu. Now wazerate. Kyabanga ndi mukula comment ze sitategeera. Watandise rate. So please relax. Byona watotegedde we are going to upload soon on YouTube ojja bisanga but however teweerabira ku subscribinga kyekyoka kyosobola okunkolera essaawa ekituufu bambi so please subscribe obeere kubanga olaba actually I'm here to tell you follow ku S-Media bino bigenda kubeerako on a daily basis twakolabanga tuzuukuka twakolabanga waliwo ebintu ebimu bye tutamanyi nga tulina obimanya so a lot of shows zijja however nyongera bagamba nga 28 omwezi gwe11 2024 tugenda kubeera Kalangala Musawo Julie agenda kubeera n'abalaba speakers abenjawulo tugenda kuba tuli wano so twakije Fort Potro twakije because we couldn't get a good place that could host us and give the right incentives so we wanted a place that could also add something to us because tetujja feka naffe tuba tubaletedde abantu abenjawulo so manja tukwatagane nawe beko kyotuwa naffe twagadde tubawe n'obudde okulaba nga munonya ku ssente because shegenda kubanga ya ssente but remember tugenda kusumululwa tugenda kulaba nga tusumulwa tuli mu full moon Pisces mwena mugambe full moon so guys show yaffe nga 28 11 November Kalangala okitegeera so book olunaku lukwata olutegere bulungi ate obenga olunaku lwe lutuuka teweekwasa tubawadde obudde last time twakikola bantu bangi mwatukubira essimu ne mutugamba nti twakitaddewo mangu so twakkiriza okusaba kwammwe twagala sheno tugiteekewo nga 28 November 2024 a lot is coming you can call me okubooking a slot yo nesen tugenda kuba tuzibagamba mu maaso awo but ng'ennaku z'omwezi 28 November 2024 okitegeera tugenda kwebangula so producer waffe bategese it's our first edition so expect a lot tugenda kuba tuli ku nsonga zezimu zino n'endala ze mutasobola kwogera zitusobola okukola nga community nemumanya lwaki tutula ku muliro nemumanya lwaki abantu bali emmwanyi nemumanya n'ebintu ebiri n'ebifo ebiriyo Kalangala imwina okumanya ebyensonga so content on ali spiritual oba kuba musala ku S-Media Uganda please subscribe duka misinde o subscribing S-Media Uganda webityo njagala kuvaako but musajja bamuvudde tugende guys destiny swapping your destiny swap you can swap your own kids destiny you can swap your parents can swap your destiny unknowingly or knowingly oyinza kwagala nnyo brother we nga yali anywa omwenga atamine nga yamwagala brother we mukazi watu n'omwenga ogukuwunyira bubi n'owunyiriza omwenge ng'oli bebi okaabira ogamba no uncle tansitula naye era mama wo n'asigala n'akuwa erinnya lyani lya brother we amwagala kati gw'ogenda kubonabonanga oyagala kubeera n'abanywa omwenge just obeere mu bbala oguwunyirize naye nga togunywa otubula butuuza omwenge okuwunyiriza naye nga togunywa just because erinnya likulondola ojja yita kati naawe otandika ogunywa kubanga kirimu gwe bakwambaza eyo shield gy'otali bakuwa erinnya kubanga bambaze ngo bamanya beerawo bamusagala kufanga mwana wo naamutuumanga tuba mu byakusala mutuumenga erinnya lyange ekyo kirungi nnyo bannange mwenna abali eyo nga tetunaba kuzaala abasinga tunaba kuzaala abaana bawerako bw'oba tunazaala fukamiranga ku musaala ogambe oba ku mukeeka gwogambe naye mukama nsaba mukama muganda wa bba wange ankake okuta omwana we erinnya lyange nga naye nga mulungi ng'alina empisa ennungi
Amina. Angambye you are gold to this nation. Amina. You people esi media mumwongere obugalo fe atulanza ndese nze nali esi nagivaako wamma kati. Ojjukira ebiseera ebyo. Tugenda tusomesa abantu kati. Thank you darling. Guys, kati mbere nkyabagamba. So at birth nekyokubikyinyiza bagamba at birth not all of you guys are good. Era musabenga nnyo omuganda w'omuntu gwegomba omuntu ina gwegomba akugambe ne mwana ozaala ng'omwana muwe erinnya lyange nga nawe omuntu omumanyi omwegomba. That is the best thing because abaku akuwadde destiny nga naye tagifoosize giswapinga. Waliwo ekifaananyi kye nalaba waliwo kale ginadde so ginajje following alwakuba kale ndi wakapiira si nnyo naye akapiirapiira because I used to work with footballers. Kati bamu akomawo mukwano era kusho kana sagala kanu kanzijeko kati waliwo footballer right now akuba bulungi akapiira obazi Muhammad Salah. Yes, Brian umanyi byakapiira atatawaana oyo waliwo omuntu akuba akapiira mulungi. Okay, let me give you an example. I won't say the names naye bakimanyi mujja kufuna story y'abantu because this is a big story and you guys to understand it. There's someone who plays football. You research about it. He took a picture with a boy when the boy was 6 or 5 years. Nga unagamba wabewa wangula a chance to take a picture with our best footballers ku kyalo omwana ne bazadi ne bagamba fe tuwangudde tutata tuwekubya akafaananyi ne mutabani waffe omwana alina mu half caste I think ali half black half white. So nga omwana nga that footballer a very prominent footballer holds the baby was how old 6 years no 5 I don't remember like a baby was a real baby namkwata namkuba nekifaananyi wagambye mboyo Messi I think it was Messi I think that's the story yeah. I think the boy he carried was a little boy. He was a half caste. I don't know, get him for me. I don't know who he was. Okay, I know who he was, but I want you guys to get me for it because me I know them on a client basis and all. So na musitula I had this story from someone I know. Yali ajingereza nangamba omanyi omuntu asobola okuwa ekitone samakangiya akuwa ekitone nga yeyagalidde. Namusonera ku ekifaananyi nga bawangudde something like that. Njagala jijukira kwanga bajingamba dda. Kati waisewo some short time guy yampereza ekifaananyi nangamba jukira story gye nnakunyumiza. Oyo mulenzi kifollowing he's the best footballer right now. Bazadde ngabe banagamba exactly. Nga bazadde banagamba nti wekubisa ekifaananyi ne esi tushoze tuzegomba. Mbappe mutugambe ebituufu kemerako wanabantu yenna Mbappe Messi gwemanya good footballer. Omwana oyo right now kadotogera 2024 he's the best footballer in the world. Naye mama we omulenseja yamuwa kuyamugamba the best footballers. He is the best. Okay. He is very okay. When I say good, the boy is good. Bawandike mu comment bagobera kapira we see testing. Bali mukwevuma. Mwe testing yao. Bagamba Mbappe, bagamba Messi. Kati ono omwami naye ajukira kama mama we ajukira kama ke bamukuba. Mama ajukira kama ke bakola ki? Ke bamukuba omusajja yamugamba. What a little boy you've got. I hope he plays football like me. Okitegeera olwo omuntu abakuwadde ekitone kyo nalaba kanako neŋŋamba bannanga kanako kalungi nsaba kasomesa enganze ati kati bubana nga already wanneegomba dda kisobola okukola ki okubeera because mangi kuwadde willingly like emitima gyaffe gyesiimye n'omwana wo because mwenna ebyonna byemulwanira bigenda ending up mu graveyard nabyo exactly nze okusomesa obulungi kingasa kingene nakyo mu ntaana techingasa kinyamba netekawo omuntu omulala asobola ate okusomesa okunsinga so that ate generation ejja eyiga nnyo okusinga enkadde bataasa bazzukulu bange n'abaana bange because these are videos we are making that are going to stay for years and years era abaana bange mba muli eyo nga muwulira olina kyonneegombako nze nkuzadde kuva mu nda yange nkuwa chance nkuwa olukisa okuwa omwana wange erinnya lyange nagonna noweza n'omuntu wane date of birth yange n'ogimuteekako because that will help us in a way to protect our generations. Naye baganda bange abali eyo bakazi nzibiki first ask for permission. Some of you have not been easy in my life. So don't come back. No, some people, some cousins, because remember to our relatives, you know how relatives are. Some of our relatives, you're not good people. Trust me. Some of you are a disgrace to the families we are in. So womanyi you're part of those obali manyi okoze ko kibi kyonna mbulamu nga siriyo banga gyoli gwe manya nze ni muntu wa mwoyo oba atwala ekifaananyi kyange ku altar oba wakola biki oba ina kye wankola kyonna toli mukwano gwange era sikwagala. You just need to come and apologize because I know what you did.
naye obanga oli eyo ng'omanyi tolina kye wali onkoze, you're a very good person, jangu tukole ekijjulo nkuwe ku bitoni naye mwana ajja kwambala mini. I warn you. Periba.com. So tugende maaso tuli ku destiny swap kati it can be again changed by family. Nagambe it can be changed at birth by destiny. How can it be swapped? Your family can swap it through the portals I told you. Basobola kusalako enviri, basobola kusalako kutwalako anything mulabanyonyola, basobola kuwulisa ekintu ekikyamu, basobola kuyola ebigere, basobola bira mu bimanyi, basobola kukwata mu ngalo, basobola kutakula mu ngalo, anything they can do, take your baby things. Family and friends can do that to you or anybody you know, because okumanya omuntu alina kubanga in a relationship naye. So this can be your destiny swap. Okutwala destiny y'omuntu, you need to have a relationship. Yes, I know could you creating. Never tell you you're creating. Okay. Wabanga nakola chama tisafuka neighbor. Oyina okumusembe. Kuba bakola obubi. Bayina kuba close. Ayina kuba close. Omuntu ali watasa tukola bubi. Ata nakikola yako wakwagaza kitakumanyi. Ata yinza okuba kumanya akulabira from a distance. From a distance. Kikola bulungi buli wiki abajja. Buli wakola destiny swap no muntu gota meeting and go in person. I warn you because oyina ku updating aberanga makeup. Ono muntu liwana oyina okuzaako ki? Makeup because original evaayo. Yoli omuntu omulala kati gwe fake oba not non valid. Oh. So abakola destiny swap ngoli wala n'omuntu be bantu basanga bisera bya mu accident buli kiseera ine ebizibu taba nakasente waba nakakafuna for short time olwo yakakola jujuwe jujuwe abango no naye anabye ngaddayo ngabira zero ayina tayina wakabi n'endabika abamu ajja kulabi ajja musanga ngafananamu esi then omusange ngate siye ali mubinyo yate kaliwe olunja lyabwe wezewa. Because every time Essie washes up, buli Essie we wesumulwa and ritual jengendo balaga at the end. Yeah. Buli wokola ritual zejo ba where you call yourself back. Obanga exactly. Waweza bujja. Waweza bujja. No yita kiriye kicho. Kubanga omuntu bwaba ayagala kutwalako destiny afuuka kicho nawe nofuuka kiche. Okay. Era bo ngulya owebuzani yanzibako destiny tula mundabirwamu olaba omuntu akufanaganamu nawe gofanaganamu naye nga before it wasn't like that. Ekisoboka basobola biraba oba toli nnyo moyo osobola kiraba ekyo ebyemwoyo byakukkiriza oba tolina kukkiriza it is okay kubanga abamu ku mwogera ku Leviticus tembeeranga nayo abamu mu Romans Romans. Some of you have never seen Jesus but you believe that he lived. Some of you don't even know Allah how he looks like. You mean I've never touched his palm but you believe you've talked to him. So if you don't believe that someone can hurt you, then no one can hurt you. You'll be normal. You're just unlucky that you don't have money. Yeah. You're just unlucky. So beautiful but unlucky. Kati bino biba at birth. Manya kati eno jijawo. If it's at birth, ngolaba luck ya mwana kati abazade ono yalo bawo ni tonazala. You can protect your child's luck. Kinabaga mwino teke ebisumuluzo kuki? Ku nyumba za mwe. Kitwa kibatuletera emidali abamu mujagala ntemanyo kigitegeeza. Abamu babaletera okwebika wabasiramu mwebika weno webika muli ninga tomanya kitegeeza abamu kumwe mutambula ngoma nze sisobola wenerabira akaweta kanga kasapule omutima gunnuma naye tomanya kakola ki kitegeeza just kati nkugamba waliwo ebintu fe twakola gange ebintu amwe tebinnajja wano mu Buganda ngenda bagambya I'm going to tell you things that we used to do in Buganda but however mbasuubiza nti maase tujja batwako ne mawanga amalala because we believe yes and by the way if you're from Buganda meaning it's very easy for the cultures to look alike. So if you are a muntu, that's more culture look alike. If you are Nilotic, culture can look alike but can differ a little bit. Yeah. But I will show you if it were, you never it could help because nowadays intermarriages are many. So bongo vambantu, that is Baganda, Batoro, Manyolo, Bachi, even Zulu people. I think it's people from Zulu. You can get this thing. What our parents used to do, there is something, I don't know how the name, the thing is called entalogwa. It used to, it's like a kasikalinga kaliko buntu. You look for it, go Google it. I think it's on Google. Entalogwa. Arewa teka mu Google entalogwa. Muzungu kaita wacha. You put entalogwa. Why do you have to tell people things in our language and tell them? But in Indian it's called this. In English it's called this. You can't go to Google no teka mu entalogwa. Jiteke mugenda jira bagwefanana ya bulaka. Musawo. Efanana ngo obwongo. Musawo. Are you serious? Guys, put kabani and you see if you don't see kabani. Tugambe entalogwa. Jimujiteke wama mtuweze ne screenshot. Teka mu entalogwa. Put kabani. Teka mu akabani ke Uganda. And it will, you see if it won't come the picture. Kaya teka mu entalogwa. Entalogwa and take that picture and send us that picture. Entalogwa, people used to do this. The ritual ngenda ziba wera. Wazi nonzileke mukubile ko nani ndiye kusente. Abantu bagenda kunyiga.
tukole tutya tugibagambe obongo obugamba ki tubawe n'obwange bugamba tubawe bantu baffe bantu batwagiridde ebbanga ddene omuntu atudda ku live okuba wetwatandise essaawa namba ali wano tubawe lukeeyo wano ali mukono bamweyana ogenda muwulira ku kisonga eweddeko entalogwa guys entalogwa Look for this. Entalogwa you ogikola ekisiriza. If you have an oven, put it on the thing. You put oina bana batano take entalogwa 5, take oven, make sure it gets like sirira. We malo sirira. Ataina oven. Ataina oven. Taka muntu nedde if nabile takolanga oven. Kwata enkunga zimaze okugugira agomuliro gwenkwe evuve libaamu giteke muvu esirire. Then you remove those visiriza. Okay. But you cause a sigiri era muvuli sigiri bako nevingeri evuwe ugiteka muvu nefuka siriza. Bwefuka siriza funa akantu nga kano akalungi nga kana kawude ogikone. Abali ebweru mukose blender. Ogiblending Bomalo giblendinga abaana bo bawenga chai. Mujukira naba bakola ebikyamu bakozesa bigambo. So people also you use balogesa lulimi namwe kozesa olulimi era nga bwogikona n'obwogikona bukonyi ng'osiise gikone ng'ogamba Mukama teri akwata ku mukisa gwa mwana wange nange ensi ekoze ekyenyize ekimala. Abaana bange balabe essanyu basanyuke baberenga basanyufu bagaggawale Mukama nze saagala muntu nga bwe balina okutambula nange ensevinze ekimala ennyumba nje basevingire tewaba wagibba oba olina emmotoka zaabwe zibeere zaabwe business zaabwe bwogikona entalo gwayo everything you say it is energy. It puts that energy into what you're making. You are their parents. You have to protect these kids like oba kugamba etya ng'omuntu nga abantu bakuuma ensi yaabwe abakiba bano ba soldiers. How they protect their countries. That's how because that is your lineage. That is your destiny. Gwene bona bamugago otya. Nenga abaana bo bali bubi. Trust me. Toli bamusanyufu. Tetunonya kimu dembe na sanyu. N'emikisa ogigabane n'abakwagala. Ate basinga okwagala boolese ku nsi. Toyinza kuzimba nyumba ng'oyagala gyonoona. Ozimba nyumba because you want to sleep in it. So wowe ogikola gamba Mukama abaana bange nabatonda sabatonda nsi banyome nabatonda bawewe ekitiibwa abaana bange bambejja Mukama okimanyi Mukama you talk to God trust me munoza Mukama tawulira Mukama awule twaki yatuwa ebintu ng'ekikopo n'ogamba njagala chai nakolera ekintu mwaja so nawe kola ekintu kyowe ebigambo bimwe binaaja make that thing it looks like a brain you'll see it. Tap it. Afterwards, make coffee for your family. Bakole muka chai, chikole nga kachai. Mejo yagala kubba banno. Owe kubaana. Obagambe munnange. Bana bange munywe kachai. Naye baba bakanywera nawe berango batu namwe mukanyome nango ntuma gogamba. Bana bange njaba kuma mu bulamu mukufa wendi. Bana bange ensi teri ajja bakwatira ku mukisa. Be bantu wala banagamba oyo bali bagenda omukola ekintu. Ne bamulaba nga ina mama watu ddaawo. Kubanga your mama has decided not to protect you physically mba kugulira ebintu ebyebbeeyi no. Asazeewo ne spiritual abeere naawe. Okitegera abantu bamumukiza okuzaala abaana bammwe naye nga tomugamba nga yona kigambo kirungi mu nsi. Now you expect her to get a man to tell her that they love them. Nga nawe kenyi tomugamba nga I love you. I don't know you batagamba naye abazadde bakuvumira ddala gamba ajja kuvuma ne wakitaawo obibe wamwe na kubanga ayekanyi takigamba because akimanyi ne spiritual balinga abakimugamba oyo ne bazadde be bamusulawo dda tebamwagala so takigamba mbu akuvuma naye ffe abantu twerabira mbu tulina erisa eddala eriraba tine bwenzibiriza tekingana kunywa kyayi wange ono ne bwozibiriza kigana kufuluma nju gy'omanyi eri eriiso eriddala eriraba ebitalabika na maaso tine bwenkwata mu fesi yange nedowooza wano ovuddewo nkyaliwo naye neekuumenta kino ekintu ekisigadde kibeere nga kiramu wadde amaaso gange tegakola ki tegalaba so media Uganda so oba guys osobodde funa kye bayita eyo ya bath oba oyagala kwesumulula ebya bath abaana bo ekyo ky'omuzadde ekyo olina okikolera abaana abantu abamu n'abalina families nga abasajja abakazi nga family muyinza okusalawo ne mugamba ffe twagala muntu atuyingira mu famire yaffe eno olugendo lwaffe lwakubeera batiriyoniya teri eyo tulina pulaani zaffe naye mujja kyogera ffe tuli myoyo ffe tuli mubiri ffe tuli emmere ojja kitugamba nga taata tugenda byerabira naye entaloga it keeps our brain attached kitadde kyewalowooza nti tulina okukola kino naffe kigenda tugira mu bwongo kituguiding a little bit to that so mukole entaloga ejja bayamba n'abaana mu guiding baleme kubonaabona kwenoonya nnyo kati eweddako okuswapingira
wewaddako wotera okuswapingira through the portals nga wenabagambe omuntu kumita okuloga kati through the portals omuntu azikozesa atya bwe nabagambiddwe nti destiny swapping by people, friends, family. Omuntu ayinza okusemberera n'aswipinga destiny yo kwe kuyoola ebigere, kwe kubba empalizo, kwe kusalako enviiri, kwe kulota nga bakubbako ekintu. Era oba wali obaddeko n'ekirooto nga bakubbako ekintu. Soka weegindirize. Nga bakibba ne bakitwala oba waliwo olumu w'olwana. Mama oyo entaloga. Entalo gwekola. Kati abagamba tebikola. Omugendo okukkiriza nti oli yankululwa ku piki. Actually, to be honest, you guys, nataka ekirooto, I want to be honest. Yeah. Nali ku boda. Omusajja najja nansirako akasawo ne piki neegwa. N'ensawo yange nensigaza bwenti. Sigo musa ebiri. Emirundi ng'esatu olala ndoza yakitwalako piece of it naye nensigaza all of it. Naye nga kitunyeko nga wanansikako akatuwe kati. To be honest. Buli bw'olota ekirooto ekyo. Obanga butobeera na maamawo mukubire kasimu omugambe mukadde oli wakabi ate gwoli mulala ate gwolabirawa era bw'obanga maama wakyali mulamu aba yafa n'okyota ekyo kirooto keera ku malaalo omugambe naye muyaye gwe ate gwe wansookayo. So tuli ku kirooto omuntu waloota nga bakubbako ekintu ne bakibba ne bakitwala. They have taken your destiny. Bw'oloota ng'ostrugglinga n'osimuka mu middle, you're still struggling. Oli munkayana ojja kulaba ng'omuntu mukwano gwe nembeera mulwana, mukwano gwe temukwatagana, mukama alinga mukwano gwe amu byaddala ojja zuuka mu byaddala oloote nga bakubba naye bakubba babanga bakubba n'ozuuka tolaba kibabbye naye balinga badde omubyaze then n'osimuka. Bw'ozuukuka abantu omuntu akola destiny swap mugenda tandika okubeera nga temukwa kubanga alina level wayagala akutuuze totuulawo. Musawo wamugamba teeka eddagala mwene ntebe otuula mweri. Omusawo gamba musinkane leero. Kyokka gwe ogamba leero sigenda kujja. Nkwagadde. Akugamba tulye mwanyi. Sijjukidde kyali wange. Akugamba tulye mwanyi weebuzaabuza. Nze sirya mwanyi. Akugamba munange akugamba leero tugende tuli mukutwaleko out nize ngende okugula emmere. Osaba byennyanja. Osaba otya ebyennyanja nga baagala kuloga. Osaba otya ebyennyanja. Okitegeera? Kati awo okyota nga tebakubbye wabula balaba loota ng'olwana n'omuntu n'ekintu ne mweriga n'amala n'akitwala. Meaning mama we yagezaako embi entalogo yagifumbwa n'agyerabira muki mu oveni naga tebikola nakola bino bya kiyaye jjajjawe yaŋŋambye munaazi ekyoga nze ebintu biri loko yagireka yagikola teyamaliriza mikolo. So awo batu babba weebase abamu bafuna advantage okufuna ku kirooto ekyo bangi baba batafuna advantage. Abamu mukifuna naye you ignore. Abamu mukifuna n'okifuna naye n'okikoma obanga akitandika noga nakoowa ababbi n'ozuukuka. Meaning yakubba yagamba njagala akoowe buli muntu amuwoninga. Yoyo omuntu ojja musanga nga alina abantu ngamba abantu bakyamu agambe nedda balungi. Kubanga oli yamukola ekyo ekintu yagamba njagala buli agezaako muwoninga amulabe nga mulabe. Buli agezaako muugula kati gwe jalo tabiro nga bikomawo nga tebakubba omubbi tomulaba ne tebabbye tomanyi bayabadde abba oba gwadolooza mubbi nga si mubbi bwekityo kale kiro kijja kukoma. Then waliwo kino ekirooto ekibeera oloota n'omuntu n'omukuba n'oyubuka n'okuyubuka manya mama wo n'entalogo ogifuna osanga yakubeera Musawo Julie n'amubulookinga n'amala mama naga kantambule ngende wa Musawo Julie ntulawo nfune entalogo nze bebi wange nina omukuuma na paka we yagifuna. Kati kweko nawe ko strugglinga mu musinga teyatuuka ku ekyo wanifudde n'okufa. Naye mama wo yagezaako n'agamba mwana ndi wangamba nfune ekyoga kangende Masaka n'anoonya ku musawo Masaka netuli entalogwa mpaka ayinza n'ogikulisa ng'owezza emyaka 18. You're right. You're very meaning right. when you dream n'obonaabona mama we bambiira at last yamala n'akola ki n'agituusa. Abamu ku muntu tulina abaana mukyali nabo ng'oli mulamu ng'alina emyaka 3 talyanga ku ntalogwa talyanga naye nga buli waloota agamba nze tolyange nze ndi fighter ndoota naye bamba bakubanze era nzuuka omubiri gwonna gunnuma babidduka omufunye ku ntalogwa omunafuye nafuyizeeko bino ebintu omwana tolina nabbi mugamba bwe bifumbe kozi tebimukosa you protecting oba ogenda teeka ekikomera mu nnyumba tosooka kugamba kabebi kakali mu luto baby ngenda teeka ekikomera tukuprotecting nkwagala nnyo. No, you do it because you love this child and they will understand when they grow up. When they hear things like bino byensomesa ajja kudduka ku malala agambe mami
toli muzimu toli jjajja mubi nkwagala nnyo bw'aba jjajja nga bazzukulu be baloose abajjajja bamu mukyali balamu mukikolera abazzukulu bamwe baba balamu tasobola bikola kubanga ne jjajja osobola oba omwana gwe wamwefulumiza naye n'afulumya oba gwe omufulumiza spiritual yesu jjajja kirungi okuza omwana era waliwo date of birth ezimu zenjagala okubalaga nti obanga maama wo akyali mulamu gezaako n'omwana obanga oli mu date of birth zino omanyi jjajjaawo wajjajjaawo akyali mulamu waliwo date of birth ezimu zeetaagako jjajja asokaako si kunnyonnyola naye gwe by'anaayogera spiritual ojja bipiikinga kubanga either in the world before wali muganda we mukano we you know ajja kugera ekigambo ekyo kikuyamba okusumulula emikisa gyo gyonna nga destiny ogisoma eno nga okugimalayo nga tetulaba all you need is to go back and talk to your jjajja alina okugamba ekintu ekyo kimu kikusumulule many of you are there jjajja ekaba ne it will depend on kati destiny njagala gizisoma we can read it through the numbers kati ngenda bikusoma ebiri mu namba abamu kumwe nga bazadde oyinza okuba ina business nga mukaaga naye nga mukama yakiteekawo nti zo business zino ogenda zikola sente gy'onaafuna abantu bagenda gikubbako bakubuzeebuze paka boonaamaamira oba taatira abaana ababo ng'abaana ababo balina okufuuka bakabaka bakugaggawazi musawo genda maaso wano waliwo kikyantawanya wano but you go on drag the slider to fit the castle. Okay. Well, TikTok ino olugezigezi. Kati guys, portals tuyina eyo gye mbagambye ezisooka zonna banyonnyola naye lwaki njagala osooka concentrating ake nnyo fena gye tutera oyitiramu tuyina portal bbiri ze njagala okuwa obudde which is the head and toe which is enviiri n'engatto n'ebigere bano abayola abantu ebigere n'abasala enviiri bano ndoose basaza enviiri ebiseera ebisinga ozuukuka nga zinsale abantu bagala biranti ebintu bakuyita kweraguza era kituusemu ajja kuntegera otakituuka ngamu mama wo tannabakola ntalo ogwa kumpuliriza bwaba mama wo yakkolera entalo ogwa nga bakunaaza mu kyogo this is your right time to listen oba tonnakinaaba tojja biswaza birabisa tojja bitegeera tonnatuuka kwezuula biveeko bambi don't even waste your time era oba toyagala kubanga kati gadwala omutwe that's why edda mulaba omutwe guno bali banga balowooza mbu no weave zava mu bazungu no weave zava mu Africa because we always cover our hair kino kirubo kijjako n'okizaako obanga yambadde akatambala obanga musiraamu era mulekerawo woli musiraamu era ngosekerera banna abambala you're doing the same thing just because they are doing it stylish theirs has some kind of hair kifaanana nga nviiri but all you're trying to do all of you is cover your what your crown your portal in waggulu naye nga tongenera abantu ennaku zino nga batandise okwambala bischolars bino ebigatto ebabita batya bino ebigatto crocs you people are going to see even the richest person wearing crocs because the people have known the more you put this foot on the ground the more you ground you connect to the earth oba weesumulula gye bakusiba buli wakola ki buli bw'otugezaako n'otambuza bino ebigere bye ebyaddala straight on the floor kati abantu bakimwambala crocs because crocs can easily pass that electricity through them tiziringa soul nga tezirina soul zilimitinga engeri ebigere gye birina okuflexingamu n'engeri gye birina okutuukamu ku ttaka n'amaanyi agava wansi ge bayita mother gag nga olaba smoke ava mu ttaka okuyingiramu nga ogamba nti omuntu masannyalaze generator yo gikyajinga otya generator y'omuntu ogikyajingira ku ttaka ground wali nga olaba ttaka enfuufu ettaka linnya ku ttaka every time owulira tubitegeera gendako mu kifo nga kati atugenda kalangala mubeera ng'otambuza bigere tambuza ku bigere gamba mukama nkomyawo omukisa gwange nga gugenda gutya n'eri baba bakiwulira kubanga ebigere byogera linnya mu bigere tambuza bigere koona mugu capa mugu koona we batambula ng'oyogera that you're calling yourself back it is physical and spiritual because in the name bwenkona bwe batyo yule sound evaayo so buli bwenkona mu ttaka ensi naye efuna eyo vibration musawo ogenda maaso so buli muntu eyo olina vibration gy'osindika nti ne weeyita tidde ne babanga bacommunicatinga tebakozesanga nti bacommunicatinga na microphone bakozesanga ngoma buli ngoma yabangako kyekola ki kyetegeeza nti bwekubanga evibratinga bweti ezo vibration nina kyezititula kyekimu n'ebide ebiringa mu makenisa ekide bwe kikuba bwekiti kirina kyekisitula mu ggwe so ebintu bino tebitwala for granted ezo portals so omuntu yenna oba oyagala
ku protecting mukisa gwo ng'already wooli ng'oyaga protecting your crown n'ebigere byo obwongo bwo kyolowooza ne gy'olaga ebigere byo is your footstep where are you going in life nti gy'olaga try as much as possible to ground and cover your head a little bit sometimes when you can mwesekako ki wig yambala akana katambala k'abasiraamu put on a scarf a hat anything that can help please do it to improve your blessing kati n'ekiddako wanino nga tumaze zino eza potos waliwo mu potos nayogerako kye tuyita ki sacral sex kati ne sex omuntu asobola okuswapinga destiny yo through sex kubanga kyekyo lwaki bagamba nti buli bwe mu having a sex sitemu exchanging the physical beat alone you also spiritually oyina kyoli naye ayina kyakuwa kyekyo lwaki abamu ku mmwe oba oyina omukisa ogenda kufuna sente zo oyina gy'olina okugenda ofune sente zo naye n'oyitako omukyala ne weebaka n'olina kubeera n'akusazaamu ate omukyala gwe weebase naye kolo lwafuna ku mulimu omukazi wattu ne bamuyita ng'abadde anoonya emirimu tagiina naye tamanya mukisa gye gye muvudde naye nga mwebase mwena ne mwekikenyinga ki emikisa kyekyo lwaki ebiseera ebisinga ba footballer nga bagenda osamba akapiira babagamba teweegadanga chansi yaffe ey'okuyita eyokusinga oyinza ogikyusaamu n'ogiwaamu omukazi gogenda okukola ki okwebaka naye so ne sex ono poto gyembademba eno sex eno poto eno gyemukwebaka na muntu we always exchange our day you can exchange your destiny with someone kubanga bwe muba muli mu sexy oyina hormone gy'oproducinga gye bayita dopamine wenano ne oxytocin n'osanyuka excitement okkiriza n'ebitaliiyo n'onyumirwa oli muhutikawo osanyuka omuntu asobola kugamba mpa kyolibera ayi kikuwadde mpa obutogo bukuwadde mpa obugagga bwangu nabukuwadde nga sinaba nakwebakako mpa obulungi buno nze ni mukazi goli musajja making I offer you everything I offer you kumba oyogeza bigambo onakwebakako yakimanyi kitegeeza benatwala abamu bagamba manya Masaka manya Kampala manya binambi kuwadde you don't know what the fuck you're giving out So guys, be careful when you're having sex. Who are you having sex with? Some people are having sex with demons. That's why STD babagamba it's sexually transmitted what? Diseases. It is sexually transmitted demons. Nti wemba nekidimoni kyange kyangu kola ki? Kuchikuwa through sex. That's why ochifunanga bulwadde gwe nogamba mbunafunye STD kubanga demon etandise okuzukuka mugwe gye nakuwa so baba kuwa demon yakulwala demon yakufa ogenda kufuna ki HIV bwe makuwadde demon yakuwangala naye obonebone someone can get a disease that connected to STD but you will have it for life it will not heal but it will kill you will pay a lot of money for it. So some people you die into people's karma omupenzi wanjagala mpanishinga agasajja gonna agali ku nsi nga we hepatitis B kati gwe jjo omukisinga kumbe tomanyi what this person's plan is oja kuja sex even sex like long ago do you remember that ochimanyi most families that have like 4 wives the last wife is usually very young do you know why and you know why some people just because some people don't know it some people long time ago like abakazi abakulu tebanyiganga nanyiganga balesa akazi akato mu family kubanga kabakomezawo obuto bwabwe network is poor nekweri I don't know what could be the problem I don't know egamba network bana guys hold on now try to YouTube please I don't know what's wrong with the network but let me fix out kale let me try to fix what could be the problem producer Brian so get fixing it so waneyanga okumpozingira ko eyo ndaba kweri let's try to Smarach network ekola ki etawanya but let's try to should I network I don't know I don't know what